nga nenda ino okusoma constitution bibino nagina kola administrative law. That is the law of administration. So ngwenda okubaka wenda okubigombola bibino ebilemesa akakakosi kakulemesa administrative law wano efuuka nsonga bana bajja mu public service. So wenkakola emala awo nakuba obuwoni kabiri kirasuka okutya mu bulamu bwange n'obakazi nati alina kigambo bakazi kyona nenzi ubona buvunaanizibwa bwentya bwe nali ndimo P2 ku kyalo eyo alinga omwami bamweta Samwiri mu 89 bamuziika yalakola mu wax baziika Magumba Merere zirimu olw'omukaire ng'empewo efuwa amaiso ganonga ofuka amana galigama omukono omuyisa empiso so wena kubanka faananika ekyo nti buli mukazi alina ki nisirimu. Then ekyokubiri engeri nakula mu bwavu enewaife ebusikyene ebusoga ngebakugamba kuno omuwala w'omuntu ikomera obozira ki sente ebyo byantiisa natambula mu mbeera eyo but mu bukano bw'ekitalo omusaada bamuki muswaga eyo nagwa ku mwana w'omukasada amaka amagega seba amagega ate amasiraamu gavaamu deputy mufuti wa Uganda sekali waiswa iwaja walumba watola mukazi mwanina amufamily eyo sebo mulago bayiniza ni Institute number 1 na hada muwala wa Sheka Makumbi gubeta Fatu omwana namba 2 Makumbi nanzalira abaana ekamukaga abaana balungi bere omulenzi omukula Kingira University isiya bana mpaka wala basatu abalenzi batya omwaganaga buti twaganaga bwendo okola inebwe busembata yena idea kola inebwe yena angayiya somerawo pegani yobona binebye fetu bako mukibuga baba smart nga muganda ngo nibuli hapo nango omulenzi ate bisere binayi nakagaito kuno atubuku baido dagali yose lyachoka nkagaito kankeru aine abavu olo nayi nempisa nayi muyondo era nabuti empisa olina nayi muyondo nayi nempisa damagezi ate makagale gona gatubwe gali gampisa mayondo. So abavuka bali kubanja zene yaba mukwano gwange ngula kumenvu omwana yako yali yako pegana bisere ebyo bwetwaya okana emuswago ndidinda yena ali bye asoma ngabalu wampereza twata communication ya post office post office ndiri kukola ayida akolanga nti dada masoma ngana mabalu agavu eno gaida ku isomero basoma boge mwembogere success card ndaida ngochi mu post office ebyo nemirembe gyetwali. So awona nenze ndogere ku byofumbo tino omusaada omufumbo n'abaana basatu bawala balenzi basatu n'omukyala mulala mbuti bakusalira ki abali abazaire ba Fatuma n'abaswankula kwa basiramu muswankula aye kinakola nti ngamba swankula kutenda kukola nsobi kuboni abonya mwana muwalo nkumye bulungi bana bogere ndita ku mukyala wange niba mukutera wenzo oti akamala simu ya fobu video ayenza alumukaga gute no mulenzi omukulu yana yamani ntyo omulenzi omukulu kujja musini yafu omuwala omulenzi omukulu kujja musini ya ali kujja mu university yakola last year senior 6 then aida ku mulenzi guno ali senior 5 JNJSS wanga nkali ebintu bya JNJSS byana mbaino nkali ni okali mu nikire nti ebintu byawo bitambula bulungi okay era wendi bakweyo abana banga balawo ndi olesomera kuwera nyanji galoze embalale eyo kubanga notice dayo nagada commerce dankola bulungi mpegano bana bogere bwe tujaya ku masomero tujaye bwerere mu struggle yenkubiri ya senior 4 nakola agriculture as a subject yampa bintu bingi era nkitukiriza nze gemba nonga M7 president wange employer wange government ya Uganda kali kunsasula bogero bogero dakunkyalira ntunda kunkoko waka yampa kuki kukasente bile bisoro na bimestolawo lokuba buti ajati nafumba ki nafumbeka buzinaira business erimu nkoko nendaire na mumbuzi. Okay yes sir ebe biba bidyawo ngenya suma business nini business then nado mwidinda ndi mu produce mu ngeri yange